Hello, nze Leila Kalanzi. Nkwaniriza ku channel yange. Okay? Lero njagala kuyigiriza omukyalo Muganda Bwazinga Gomez. Gomez tetugikwata ne tupiragira bwe tuti ne tuteeka mu keesi. No. Gomez erina enzinga yaayo. Kakati bw'oba weetegereza Gomez eno erimu awantu awo wagatte. Oba olaba layini eyo. Kakati layini eyo tugenda kugigoberera. Okwata wooti. Tugenda nga tugigoba nga bw'okwata bw'ojja osembeza. Yes. Okay. Twiga engeri Gomez gyezingibwamu. Janjuluze. Fune wantu awagazi ojanjuluze. Okay. Janjuluze bulungi. Kakati ensonda zino zikwate. Bwoti olete ozingire wano. Olwo tuzinga Gomez yaffe. Tereza omukono gwaffe guno. Kati olw'okuba eno Gomez nnene, tugenda kuzingamu emirundi egiwerako. Ennaku zino abatunzi babba engoye ne luba nga si luwanvu nga luno ne luno luwanvuko. Kitegeeza tugenda kuzingamu gumu, olaba, ebiri, andi, esatu. Bw'oba weetegereza bulungi Gomez yaffe eno, olaba nga omukyala bw'obeera weesibye wano ekifuba kirina okubeera bwe kiti ne tusobola n'okuba nga tusiba amapeesa gaffe. Olaba? Tereza omukono omulala ogulaba. Tetugenda gireka bwe tuti. No. Tugenda kuleeta emikono gino tugizingire wano. Tuleete emikono tugizingire wano. Kati Gomez ng'eno etalina gololwa era ogisanga teyeevunze nako. Okitegeera kakati tugenda kufoldinga omulundi gumu n'ogwokubiri. Gomez yaffe ewedde.